Zirinya. Chimbowa. Chimbowa. Zino tugera zole za mmeka. Zirinya. Omanyi abantu babeere ne bagamba endongo yagwa tetuyina mirimu guno gwabwe. Wamanya bogera zino na kosancha. Zijja kwa tezinnakala. Just za kugolola. Chimbo za kugolola bugolozi. Kale client wewe alituwa ku sente. Lola lokomangawo. Awo tutuse abantu babeereyo. Nga batumanyira. Tetuyina mirimu guno gwabwe. Ogambye otya? Babeereyo nga batumanyira tetuyina mirimu guno gwabwe. Kati engatte yo bwetyo joliza mmeka? 15,000. Kati unakoyoza engatto mmeka? Njoze engatto kisinzira katwakoza pe ya 9 okuva ku makya. Kuba Chimbowa yasooka okikwatamu. Kati nange wenzuukuka nze ngeri gye nja kuwala gy'ekiro nzija leeti. Kati olunaku muyinza kuweza pe yanga mmeka ku 15,000? Kisinziira. Naye kati ennaku zino twali tooza peya z'engatto nga 3-2 olunaku. Nga mukola ssente. Bantu bali banyooma emirimu. Anti basiro. Nze wano nnyina emirembe. Kubanga engoye tozirabye bazirese zigolola. Ziri gundi 4. Bazigolola 13,000. Ogwo gumu 2 guyingidde. Okitegedde bulungi. Kati olunaku mugolola engoye nga mmeka? Ze twayozezza ziri ku kala. Ekyuma weekiri. Okusookera ddala sooka ogamba abantu abali eyo bampe emirimu. Basebo ne bannyabo ono bamuyita promota Jemba mutabani w'omuyimbi Gerald Kiweewa. Kenzo bwe yagamba nti nno tebaakola ssente mu myaka gyabwe. Taagala yogere ku Kenzo kubanga ne taata we yamuzirika ku poloti 4-5. Togere ku bintu eby'amakulu. Toleeta bantu batalina makulu. Kenzo kigawo kyayogera tewakiwulira bulungi. Ekyaki yagamba abayimbi abayimbedde tebaafuna ssente nga bamulembe guno ze bafunye. Kyenva ngambye nti mutuufu mu ntegeera ye, naye ng'ekyo kiri nti nno abayimbi abo bali mu myaka gya kitaawe nga bo balina we babaziika ng'ebijja babyegulira. Tekyenkanankana na kitaawe gwe baziika ku poloti ya 5 kwana Masaka. Kati tetumwogerako. Tetulina kumwogerako talina makulu. Tonyize bunyize oli teyali muyimbi. Ensonga eri emu akalimu nkayina era obugatto mboga ne bwakaya kana ndowooza obulabi. Mujje mutuwe engatto dry cleaner we ziri 3. Ogenda ku Mubaraka n'osangawo baazi n'ojja wano n'ogenda n'ewalala awo ku Ekololo nawo tulinawo ka dry cleaner awo nga ku bbaala gye bayita ki awo nyini nga ku 4 points. So mutuwagire buwagizi tusobole okufuna ssente tuzimbe ku mansion. Baleme tujerega Makindye mulimu 2. Wano Makindye ng'ewaluuna ne Makindye ku Mubaraka ku kidda ku Hollywood. So obugatto nno tubwoza. Bantu babuleete. Obugatto tubwoza mu buleete. Obwetaaga okozebwa mashini weeziri. Mashini weeziri ezoliza ddala. Ezoze engatto. Mashini zibalage mashini zoze engoye. Enkofiira. Ate tuseera. Naye ate totuleetera mulimu gonna lugezigezi. Tuwa omulimu, tuwa obudde, tukuwuddiza omulimu omulungi. Kati kiraya nti waliwo bwe tuleeta engoye zaffe ezimalayo essaawa nnyingi nnyo. Oli nga lwagala ku mwenda alina omukolo ng'ate n'ajja nga tezinnaba kuggwa. Kiri kitya? Awo tekisoboka. Wano tulina money power. Kati obuzibu obulala nammwe mubeereeko feya. Waliwo kiraya nti aleeta engoye ng'ayagala zoozebwe zikale zigololwe ng'ate enkuba agireese mu nkuba ng'etonnya. Ekyuma kyoza nekikaza nekikaza naye oba olina okugiteekako kasana ekole ki kubanga kyoza nekikamula ekalire ddala. So mbadde nsaba
oli eyo abakazi bakutawanya dda balowooza tosobola kubeerawo mbuno kulwokuba booza engoye gekwata ngoye ezo zonna leeta wano tulina akasenge wemwambalira ate oba wakatuuka ngaolugoye ogenda lulinda tukuwayo kasoda kuba tukagattawo mu bbiiru zo mukamugulira ku sente ze naye tazimanya kubanga ffe tumubiiringa lumu kasoda amazzi naye tetugaba kya misana kya bbeeyi neddagala naye muli kuba bulungi agato ne kasaba steekinga tuli bakozi balungi obugato bulaba n'obugato tubwozeera ddala abantu babuleeta webale kola kale nga tubaliza abubaka kyobulina busembe eri abantu mulekerawo okumanyira abantu bemusanze mu kkubo tetwenkanankana ate n'ekirala oyinza okuba engeri kiri nti nno weemanyi wekka oyinza okuba gy'oli olowooza oli wakabi naye ng'ate oli wakabi mu abo abakusemberedde kati nawulidde ono omuvubuka wa Kenzo simanya bamuyita manejani maneja betta ng'amanyiira abantu kuba nti gundi yamuterezeza mu layini bafana sijja mwogerako kuba tannatuuka kwogerwako oyo omuvubuka sebo betta w'amaanyi industry agikutte agikwatidde kwani tuli mu kwogera ku bantu abamanyi mu industry ng'oleeta betta akoze eki mpaayo bataano ab'amaanyi nga betta kirungi kyakoze nti yawa obudde bungi kompyuta nga basindika okulonda obululu bwa Eddy Kenzo wali eri mu maka gaabwe ku wifi ate ekizibu n'ekirala kyakoze kuwabya Kenzo aleme kujjukira abantu bamuyamba we yali obubi abantu Kenzo bonna be yali nabo mu ntandikwa bali bubi lwa mutima gwe mubi asooka ye Santos oyo Santos tayina lunaku lwataatwegayirira ggula Kenzo uliriza kyegamba tayina kye yali amuwadde mu nsi era tayina kasiimu ke yali amuwadde omuntu eyasooka okuleeta Eddy Kenzo mu bivulu n'amuleeta n'amukolera n'ebintu byemmanyi kubanga nze namusonyi yali Robert oyo yali wa Eagles yateeka Kenzo e Masaka Kenzo kale ne Rema yateekamu ku ssente nga bagula kapoloti ako ke baziika taata wa Kenzo naye ensonga omuntu eyakanoonya ye Robert oyo golaba manager Robert ye yanoonya kapoloti ako e Masaka nga tebalina basobola kuziika kitaawe wa Kenzo Rema n'ateekamu ne ssente ze era yateekamu n'obudde oyo ye mu appreciatinga ekyokubiri Robert oyo golaba yafiirwa sho bbiri zaali bbiri yali Yantonde ne Kyaza ne Mateete Kenzo afune taxi ye yasooka era nze mu kavuyo ako mwafiiramu sente zange miliyoni 2.9 na by then sente zaali nnyingi naye nazowa Robert kutegeka bivulu bya Kenzo naye nalaba Robert alina wakujja nga akasajja kamwefuulidde ne musonyiwa wali mulamu mujulizi byenjogera asobola okubitegeera ne musonyiwa ne mugamba waayo akasajja kakwefuulidde nkoze eki nkusonyiye ka mutima mubi eri banne baako so saagala tukwogereko nnyo lwakuba emboozi yako gireese naye tukasabire ompuliriza bulungi ekyokubiri kati nga we yategedde nti nno yafunye ssente agule ettaka ly'ekijja kubanga sikakasa nti muganda we yamututte mulimbo nga kyayagala agule ettaka ly'ekijja asobole okufuna abaana be n'abazzukulu banaabaziika naye kennyini mubeere bulungi